netugamba nti ebintu bijje naye omulabe nga yatwesooka. Ebintu ebiva mu lutabaalo ate bikwasibwa omumyuka w'omugabe w'entabaalo ng'ate akolera mulabe. Buganda y'enkya nga tugyetegekera tulina okutunuulira ebintu ebyo. Mu Buganda y'enkya ng'abantu ne Mwanga beyayazika ku ttaka bamapeera Lubaga Namirembe yonna yoogerayo nga nabo basimba Nakakongo n'abanyaga erinyage nga gavumenti ya wakati nayo nga ettaka balisimbyeko Nakakongo. Mu mulama guno gwe muganda wange mwanyinaze awuliriza gukuyingira gutya mu busomo bw'obwongo? Ngenda ne mukubira muganda wange amasimu ekiro nangamba nti owaayi soko ndeke ojja kupangula obusenge bwange obw'obwongo ndi ku mulamu wange utakula. Ngalinga ngamba bwe mantudde ku muzinga saagala muntu ansemberera. Omulama gwa leero gutugambye nti twetegekedde tutya Buganda ey'enkya tugyetegekedde tutya. Muganda nga tusomedde ekiwandiiko nga mu masomero omuganda mutasoma nagagenda mu gasomeramu kubanga talina school fees. Wasoma wagga ojja okusomera mu masomero gano amawambe okolawa okola waani? Nga olina kugamba nti bakuzaala kashaali oba kinkiki oba kinkize olwokusomera mu masomero ago ga Buganda ge basomye ku lukalala. Bannange tubasaba tuteekewamu ebirowoozo, tulowooze ddala ddala lwaki twefunye obulumbaganyi buti. Kuba ffenna tutegeeranga bwe tumanyi, bwe tulowooza oba omulabe bw'ayagala tulowooze. Omulabe wa leero bwe yamanya nti omulabe wa luli yatunyikiza madiini, kati omulabe atadde ensimbi mpitirivu nnyo mu madiini amapya. Wali ezima Jehova, ez'ebiwempe, bano abalala batema mpale. Nga balinga abagamba nti bo bakitaabwe kye baleese kipya tebakikiririzangamu. Omwana atuuka n'okuba kitaawe emiggo kubanga yayagala okutema empale eyite ne mu ntumbwe. Naye ng'ekintu ekyo bitutuusizaawa omulabe byatuteekamu. Bakwata omuvubuka we waffe
mujjukirako ebiseera bye bakwatiranga abatabuliiki. Yali muvubuka mutabuliiki nnyo oluyingo. Ne baamukwata ne bamutwala ne bamuggalira, naye n'akomawo. Awo obwongo butwatenga okuzuukukira. Ne tumanya nti abasajja bano baalunga nnyo amaanyi mu kintu ky'obutabuliiki naye nga baagala kumalawo Baganda, nga bagenda babalondo bamu. Mutunuulire abantu abagenda Luzira, mutubuulire bameka abaakomawo nga Baganda. Bano abalundi abayita amannya gaffe bokka be baakomawo. Tubanyonnyola ebigambo bino Abaganda tebabiteekako mwoyo. Naye nga tutegekedde tutya Buganda ey'enkya. Tulina okulaba bwe tuba tunateekera Buganda ey'enkya nga tulowooza nga bajjajjaffe, nga tulina okuba nga tulowooleza wamu, ng'omutima gukubira wamu. Tulina abayindi be tukola nabo ne kugamba nga ffe abali mu bulumi buno, ogenda n'omutunula noga ne Mukama Katonda, abantu bano kiki? Abanaga nti Abaganda tebayambagana. Abaganda boogera ku bannaabwe ebigambo. Abaganda bakola bino. Munaasobola mutyo okukwatagana nga buli omu atunudde wuwe? Eddiini buli omu ategeera bubwe, ebyobufuzi buli omu ategeera bubwe. Abalungi, waliwo munaffe olugumya olukomoka tumufune. Atukubidde, twesiimye okuwuliza Ssaabasajja Kabaka awangaale, amannya go ne wa gy'osinzidde otukubire. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale nnyo munnaffe. Amanya ndi Margaret Nantume wano New York. Ennyabo. Nga mbeebaza emirimu gye mukola. Awo. Tweyanza nnyo tweyanzege kubanga emirimu gye mukola gya ttendo era gya kitiibwa. Naffe obuliza bwammwe. Nga girwanirira Obuganda. Ennyabo. Neebaza omulamu ogwo, omulamwa mukulu, omulamwa munene. Ennyabo. Omulamwa ogujja okutuyamba okutunula mu maaso, tuwuliriza emiramwa mingi ku radio ababaka. Ennyabo. Egituyigiriza, mingi gituyigiriza, mingi twekubagiza, mingi emiramwa egy'enjawulo. Naye omulamwa guno tegugenda otuyamba, tegutuyambamu tutunula mu biseera eby'omu maaso kuba gye tulaga mu buli ngeri tulina okugendayo, mu buli ngeri tulina okutuuka. Kati nga tusinziira ku bajjajjaffe engeri gye baterekeramu Obuganda, tujja kuva okwo tusobole okwetegekera Obuganda obw'enkya. Naye gwe awuliriza kaakati omulamwa guno gukubuuza Obuganda obw'enkya tubwetegekedde tutya, era gwe okozeewo otya okulaba nga Obuganda obw'enkya bubeera Obuganda obweyagaza, era Obuganda buli omu bwaneesiimiramu, era Obuganda obw'ekitiibwa. Kati omulamwa guno nze njagavuddeyo okukubiriza Abaganda, buli omu Omuganda waali aveeyo akube essimu, kubanga Omuganda yenna ali waali ng'ayagala okulwanirira Obuganda mu ngeri emu oba endala, omulamwa guno gumukwatako. Ekiseera akwate essimu akube ku babaka alangirire oba ateese Obuganda obw'enkya tubwetegekedde tutya, kubanga Obuganda obw'enkya tetwagala Obuganda obusaanyeewo, tetwagala Obuganda obutalina byanfuna, tetwagala Obuganda abaana abasoma nga tebalina mirimu, twagala Obuganda obw'enkya obujja okuyingira mu Global Village, kuba waliwo n'omu yeebuuza nti Obuganda tebujja kutuukirira mu Global Village. Naye ng'ekyo si bwe kirina okuba. Obuganda bujja kutuukira mu Global Village, bugiyingiddemu butya. Ebizibu ki bye tulina okusanga? Abantu ng'abo bempulidde abateesiteesi be mwogeddeko bamayanja nkangi. Sala Nkonge muswadde nnyo, naddala Sala Nkonge okuswadde nnyo, kuba simanyi na kyamanyi ku byattaka ebyo, okuggyako okunoonya ebyenfuna. Kale abantu ng'abo tubeetegekedde tutya mu Buganda obw'enkya, tusobole okulaba nga Obuganda bubeerawo.
buli omu bwali aveeyo alwane, buli omu gyali aveeyo akube essimu ateese, tulabe obuganda obwenkya tubwetegekedde tutya. Kubanga obuganda obwenkya ekiseera kati we tuyimiridde, mwami Lukwago, meya Lukwago alabika obuganda naye abulwaniridde, obuganda obwenkya abulwaniridde. Naye gwe awuliriza essaawa eno okozeewo ki? Obuganda obwenkya obwetegekedde otya? Ebizibu bingi bijja kubaawo, naye ekyo ekiseera tutunule mu maaso tukole step. Waliwo abagamba twali ku Facebook ne wabaawo omuteesi omu yagamba nti abaganda baloota, naye ate great plan omu yagamba nti omuntu yenna good planner ye muntu aloota, kubanga bw'omala okuloota okeerenka ekintu okissa mu nkola ne kibaawo ate ne kiba kirungi nnyo. Naye ate nga mutuufu ffe tetuloota, ino reality